n'abaami baffe bataata baffe nti mmwe bakulembeze b'abakyala. Abakyala gye tufa gye buva bwenkana, munene mwanvu mugagga mumpi yasoma teyasoma, tunoonya obukulembeze bwammwe, tunoonya obukulembeze bw'omwami, kubanga munnange nno abakyala otulaba Allah yatutonda nga tulimu okuba nga tukyamuka, tetukyamuka tusalawo mangu, tukuba kerere, ebintu byaffe kuwa emirundi egisinga. Allah singa yatuleka n'atatusaako obukulembeze bwa bakama baffe, nze abaami ntera kubayita bakama baffe, oba oliawo twandibadde tutomera mu bintu bingi. Naye omukyala muggwe ebbanga lyonna akunoonyamu obukulembeze. Ayinza okuba nga atali ready ku dduuka gundi ogenda kugula bampa ya motoka oba mupiira nga oyina gw'okubirako n'ogamba Hajji, omupiira guno bali wano baŋŋamba Smart Center University. Hajji n'agamba nedda lindako kamala okukola ki? Kamala okutu. Obukulembeze obwo si bufuzi. Ebintu ebyo byanjawulo ddala. Tulina abaami ng'amaka gammwe mwagateekamu effugabbi, amaka gammwe mwagateekamu kye tuyita tyranny, mwagateekamu kye tuyita dictatorship, omuntu okubeera nga you impose gwe kikyo ky'oba okyogedde bwe wakitegeera bwe kitambula, oba kikyamu oba tekikola oba tekirina gye kitwala mu maaso, gw'olwokuba bw'okimanyi bwe wakiraba era bw'okitegeera bw'oyagala kikole kitambule. Obwo si bukulembeze. Mwana ate obukulembeze ekisookera ddala obukulembeze bulimu okuba nga omuntu mukakafu mu nsonga era ng'agiyinamu obwesige era ng'agiyinamu obumanyi, nga bwe tugambye nti omupiira nga Hajji amanye emipiira, amanye omupiira nti ogw'e Japan, simanya ogwawa, simanya ogw'e Brazil, simanya lingirongo, nga olinamu kwegamba okutegeera okw'enjawulo, nga munno bwakubira simagamba Hajji emipiira gino gw'ogitegeera, mbadde nsaba onfisizeyo akadde ojje wano tulabe, bano bayinza okumpa ekitali ki, si nti abakyala tebalina magezi gategeera mipiira, naye buli lw'obeera ng'oyinako omuntu ategeera ebintu okusinga ate ng'oba oliawo akwagaliza kirungi, oyongera okuggumira mu nsi muno, oyongera okubeera nga weeyagala era obeera bannanga abaami abakyala essente zammwe bazaagala, okubazimbira ennyumba bakwagala, naye abakyala banoonya nnyo okubanga you are the lead, gw'osoosaayo omutwe, gw'oyiwawo omubiri, gw'oteesa, ekyo kitendo si bulema. Ffe short-sightedness yaffe bayamba olumu kubanga tebambi abaami nammwe waliwo mulwaki we mulwawo ennyo, naye okuba nti waliwo okwetegereza, waliwo okubuuzaako, naddala okubuuza mu bakugu oba okufumiitiriza, kituyamba okubanga abantu bano ababiri abaagalana abakola bagenda okukola amaka oba bakoze amaka basobola okukola okusalawo okuggumivu era nga kulungi. Era kyandibadde kirungi okubanga mu maka waliwo omuntu gw'ogamba nti naye munnange gwe wagamba Hajji nakugamba nakwebuuzaako, oba omwami wange nakwebuuzaako, twagenda ffenna. Kati ne tubeera nga singa tuba tusalawo bulungi era nga kuliko nnyini nsonga nga kuliko omukulembeze. So bakama baffe abaami mwenna abatambula ensi eno mukimanye nti abakyala bonna gye bali mwana tu ne maama wo ne mwannyoko ekyabafuula abakulembeze baffe kubeera nga mmwe muteekamuko ne mukubamu katooki ak'enjawulo, oba oliawo bw'oba nga tukirinaako bumanyi n'okuba akasimu n'obuuza ku mulala, naye tubakubiriza olw'okuba kino kitendo Allah yakibateekamu muleme kulwangawo nnyo. Abaami ate waliwo lwe mulwawo ennyo ne tubeera mu bupangisa, omuntu n'apangisa ennyumba n'abeerawo nga talina nnyo pulaani eri awo kuvaawo mu bintu bingi, omwami ate akirowoozaako n'akiva nako n'asooka n'awummulamu, ate oluvannyuma toba ne bamujjukiza nti twalina ensonga bweti eyali etambula. So tubasaba musome ku butabo bwa leadership, tubasaba musome ku butabo obulaga obwa Kawaamun, mugere mu Quran mwongere okugaziya Kawaamun eno.